Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV ebigenda maaso bye tugezaako kubanga tukutuusaako bye bikwata ku kufa kwa Deputy President w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Maama Jolly Mugisha yakamala okubanga alangirirwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ategeeza eggwanga nga omukyalo ono bambi waavudde mu bulamu obw'ensi eno. Bannayuganda bangi boogedde ebigambo eby'enjawulo wabula ku mukutu gwaffe guno gwa Red Zone TV njagala okutegeeza tugenze ojja kgenda mu community ojja kgendako mu community yaffe obeeko obubaka bw'oteekayo otubuulire ensonga oziraba otya. Tutaddeyo abantu bangi batandise okwemulugunya omukyalo ono engeri gy'abadde ng'alabikira mu public bangi comments zivuddeyo nga ziraga yandibanga enfaaye batandise okuba nga bagikubamu ebituli. Kakati ffe tugenze mu community yaffe nja kukusaba ogende mu community yaffe oluvannyuma lw'okulaba updates zino ogendeyo otubuulire gw'olowooza kyandibanga ki kubanga tutaddeyo ekibuuzo ku nfa y'omukyalo ono Deputy President w'ekibiina ekya NUP olowooza enfaaye yandibanga ki kyoyinza okukulowoolezaamu ggwe nti kyekimuviiriddeko oba oliawo okubeera ng'ate embeera y'obulamu bwe esaanawo bw'ekyo. Naye nga sinagenda eyo njagala kukuwa wano ebigambo by'abamu ku bannayuganda nga bwe ntera okugamba nga bano balaze okubuusabuusa era ng'era bwe nkugambye ku nfa y'omukyalo ono oluvannyuma lw'okulaga okubuusabuusa y'ensonga lwaki tusazeewo tugende mu komenti tuteekeyo ensonga eyo. Tujja kusaba ogendeyo olonde obuulire ggwe olowooza enfa y'omukyalo ono nga tebannaba kubanga batubuulira ekiri official ekisembayo okuva ku ddwaliro n'abafamile ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ojja kgenda mu community obeere ng'ate naawe otuwa endowoozayo mpozi oba oliawo n'okumusindikira obubaka obuyinza okuba nga bumukubagiza. Ebigambo bye ngenda okukuwa bya Masaba Media Channels. Jjukira ono ali omu ku ba victim b'okuwambibwa n'asibibwa ebbanga eriwererako ddala ayina message ye gy'ayagala okuba ng'ayisaawo era nange njagala mbeere nga nkikuwa gwampuliriza obeere ng'ate ogiraba bulungi nnyo wabula nga sinnagikuwakkiriza nsooke ate mala okuyitirako eno nga bulijjo ate tubeere nga tweyongerayo mpola mpola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nankuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dibudde ne nnyo nga tuvudde mu by'okusaaga nga tuvudde mu by'okweyogeza abadde mukyala ow'enjawulo abadde mukyala akola ebintu bye ku peesi ye ate abadde mukyala abadde maama ye mukyala gw'otawulirako ng'ayomba ye mukadde gw'otawulirako ng'akola kino kyannaku nnyo aga amawulire nange kennyini saa zino sikikkiriza nti omukyala oyo atugenzeeko kizibu nnyo okukikkiriza amazima kizibu nnyo okukkiriza. Naye nga bituweddeko abamu ku ffe bituweddeko kitukubye wala abantu empagi gwe nno oyinza okuba tokiraba naye omukyalo oyo njagala omanye nti abadde mu region enzibu ey'okupenetratinga enzibu kubanga mu byafaayo bya politics wa Uganda tewabeerangawo omuntu apenetratinga region eyo nga wa opposition obanga alwanyisa abasajja bano abali mu buyinza. Kibadde kizibu nnyo era nga baasalawo okupaintinga side eyo nti bo bali comfortable naye nga ate si bwe kiri nti be bali mu system naye nga neyo nayo gy'olaba waliyo amasomero amabi waliyo enguudo embi waliyo abavubuka abatalina mirimu. Omukyalo oyo abadde ayogera n'abapoliisi
eyo mu Western nga badine kufujjo lye bakola ne batya n'okutya oba in case nga president agenze mu country tour side zeyo abadde mama nga naye ne oba ogenda kola ekintu n'akutunuya bwati n'ayogera naawe toyinza kikola kyanaku nnyo kikwasa ennaku naffe bennyini kati ngaffe anafa aboogera bwe tuti tutandika okweraliikirira wanga gwolaba mu kapasite y'omukyala ng'oyo si nti oba obulwadde bwatandika dda kitegeera si nti oba abadde mulwadde ebbanga ddene no tetuyina buyinza tetuyina bu evidence tetuyina ki naye nze tosobola kuŋŋa nti oyo mukyala yakeera bukeezi n'alwala alwadde bulwazi n'agenda no ateekwa okuba waliwo kye baamulunga either nga teyakimanya oba baamukwata bukwasi mu ngalo oba baamuwa amazzi ga kunywa oba baamukola ki oba baakola ki kubanga munnaye engeri nnyingi nnyo ekirala tunulira region eyo region ya Western n'okugamba obugambi nti towagira basajja bano oba towagira bantu bano bali mu system oyinza obutasula naye kati ye mukyala abadde akutte era mwalaba mu kalulu akaggwa yasobola okumobilizinga ne tufuna ba candidates almost mu region zona mu Western tekibaddeewo it has not been there era tetumanyi ani ayinza okuddirira mu kifo ky'omukyalo oyo naye nsaba Katonda atuwa amaanyi atuwa obuvumu waveeyo omulala mu Western ye asobola okuteekinga omulimu ogwo okulabanga ekitiibwa n'erinnya ly'omukyala mama Jolly Mugisha ligenda mu maaso because abadde piira kati nze ndi wano nnumwa naye kati saasira president wange Kyagulanyi Ssentamu musajja wattu musaasire nze kale nnumwa naye kati saasira Kyagulanyi musaasire musajja wattu kubanga ababadde nga bamaama be bamubudaabuda bamuga son we are behind you olwaliro kizibu nnyo abantu abandi badde batuliidinga abasajja n'abakazi abakulu abandi badde batukuba ku biwegabega ne baga nti bannange mugende mu maaso ate bebatulimirirako bebatutemerako ettaka kati gwe nze nnumwa ne kati teebereza president Kyagulanyi kyayitamu yakamala okufiirwa kanso kati wuunazeeko afiiriddwa empaji mama lin oyo mama Jolly Mugisha abadde akola omulimu gwe gw'otayinza na kusuubiriza he has been among the active people b'omanyi ku kitebe oba b'omanyi mu National Unity Platform teyeekaanya takola ki the mere fact n'okuvaayo obuvyo okugamba nti agenda ku leadinga Western abadde asacrificinga bulamu bwe she has been sacrificing her own life abamufe n'ebyokwogera bitubuze naye nga mumanyi nti gino gy'emikutu gye tulina okujja tubabuulire ekigenda mu maaso abamu badde temunaakumanya kubanga ensi ezimu abantu bakyebase tebamanyi kigenda mu maaso abamu baakazuuku kabuzuuku sibalowooza nti bya bulimba banne tuli wano bategeeza nti mama Jolly Mugisha vice president wa National Unity Platform mu Western Uganda atufuddeko abadde batamanyi mawulire ago tubadde tulina okugabagamba kye tubagamba nti n'ekirala mutuyambe buli we tujjanga live ku mikutu nga gino omulimu gwammwe gwa kusharinga emikutu gino giddewo kubanga twagala kuzzaawo emikutu gino mubenga mufuna information buli ebeevuddeyo kati mutuyambe mu sharing obubaka bonna abadde batamanyi kubanga oli ayinza ogamba nti si kituufu kati nze mbagamba ate nga kiri confirmed ne president Kyagulanyi Ssentamu ku mukutu gwe gwennyini naye akitaddeyo kati naffe tuwongerezaako kubanga ye tasobola kikola yekka olwaliro ali Bulaaya musajja atu yabadde agenze kulwanirira nsi ye kati amawulire bagiga musanze tusabire famire ya mama Jolly Mugisha tusabire mikwano gye abantu bonna abadde balina kye bamuyigako tumusabire Katonda amwanirize ffenna lyekkubo era naffe olunaku nange kennyini kamakoogera osanga ndi banvuddewo wali baawo alituula mu kifaananyi mugundi wano mu kamera abagaye nti bannaye
Masaba agenze kuwummula. Naye mu byonna nze kyenjizeemu ki? Tulwane nnyo tukolerere emirambo gyaffe n'ebiriogerwa nga tuvudde mu bulamu bw'ensi eno. Sinalabayo muntu akola posti mbi ku mukyalo oyo. Sinalabayo muntu ayogera kibi ku mukyalo oyo. Sinalabayo muntu asanyuka ku lw'okufa lw'omukyalo oyo. Kubanga abadde ekisooka ayimira ku saidi y'abantu. Abadde ayagala buli muntu. Abadde mwaniriza. Abadde muwulize. Gwotyanga omukyala ng'oyo omukulu okubanga Kyagulanyi Ssentamu w'emyaka 42 ng'asobola okumuba awingira n'agamba nti Mr. President n'akakkana bw'ati ng'ate President Kyagulanyi ye yandibadde akakkana mu maaso g'abo abakyala. Abadde awa President w'ekitiibwa nti Kyagulanyi Ssentamu bw'omutunulira muto mu myaka naye Maama Jolly Mugisha abadde amulaba tamulabira mu kifaananyi kya mutabani we, abadde amulabira mu kifaananyi kya President. Era nga buli waafuna omukisa bw'amala okwogera agamba nti let me welcome my President. Ekyo oli kisangawa? Tufa tugwawo. Ebyaddala abasajja batumalawo. Tufa. Kati ate buli lwolaba ebintu bwe biti ebituuka ku ebituuse ku Maama Jolly Mugisha gwe ne weeraliikirira gwe baali bawambyeko. N'ogamba oba kati nze oba nabunyo oba bampaaki oba kiki bantega oba nange bambalira obudde nti after some time nange nja kukola bwe nti. Kuba kati tosobola kugamba nti ekisemu kya Maama Jolly Mugisha okujjako abasawo be banaatugamba. Ne kati obeera n'ebibuuzo bingi. N'ogamba oba nze nzirako oba nange nafu oba mu kukuta waneeno nga bakola bati balina kye baakola. Bitukubye wala abamu ku ffe. Tuyinza okubeera wano nga twegumyagumya naye muganda wange mbeera si nnyangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua kubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.